Kadaama TV. Kadaama alina ekibuuzo kye nga kikwatagana ku mpakira y'ebintu ku nnyonyi. Ekisookera ddala mukimanyi nti n'omuntu bw'oba ogenda bakuwa kilos, n'obeera nga bagamba keesi emu esobola okubeeramu kilo 23 ne keesi endala 23, ne bagamba handbag oba hand luggage ne bakuwa kilo nga 7. Tumanyi ebintu ebyo tubiteeka mu nsawo. Ekibuuzo kya Kadaama kiri nti omuntu osobola okutwala ebiveera ku nnyonyi? Yagamba nti agezezzaako okugamba boosi we amugulira ensawo oba amutwala amugulira ensawo, boosi n'agaana. Ate agamba ebbanga lye eridde Uganda lituuse. Kati n'abuuza nti ku nnyonyi bakkirizaako ebiveera? Abuuzizza mu abatravelling oba bakadaama banne abaali bavuddeyo nti boosi we bw'agaana okugulira ensawo, osobola okgenda n'ennyonyi n'osobola n'okgenda n'ebiveera ku nnyonyi, tebabigaana? Mulimu ebibuuzo ng'oyinza okulaba nga kisesa, nga kyewuunyisa, naye ng'ate akibuuzizza bambi ye akiraba nga kiri nnomo, ng'era akiraba nti kya bulijjo okubeera ng'obuuza ekintu ng'ekyo. Naye ng'ate ku mulala ayinza okugamba naawe totukooya, lwaki otubuulira ebiveera? Naye Kadaama ono ye embeera gy'alimu agamba ensawo zimubuze, wabula ayinawo ebiveera. Ebiveera bino asobola okubitwala ku nnyonyi ne babikkiriza n'asobola okgenda n'agenda nabyo e Uganda n'atikkula ebiveera bye n'abitwala ewaabwe, oba tekisoboka? Katusooke tuwulire Kadaama ono ng'abuuza ekibuuzo kye ekikwata ku biveera ku nnyonyi, oba babikkiriza oba tebabikkiriza, era bwe baba tebabikkiriza akoze atya? Bane mukulu Kadaama TV, kyembuuza ekirala, abaana abaali batambuddeko bambuulire nga boosi yagaana omugulira ensawo, batwala ebiveera mu nnyonyi babitikka. Bantangaazeemu bannange boosi wange omukyala yagaana okungulira ebintu, tayagala kuntwala mu mmoolo okugula kintu na kimu, naye abatambuddeko nga mudda e Uganda ebiveera babitikka, era biveera kika ki? Kubanga ate bayinza n'okugaana okumpa kiro, omukyala ayinza okugula tiketi nga tekuli kiro. Bannange omukyala ono simanyi omutima gw'alina mubi muzibu, kuba neyo tawakannange buuzizza musajja. Ansanze mufume ne mugamba eno message gye batadde ku ssimu yange eza tawakanna zitegeeza ki? Kwe kunnyonnyola ebyo naye nga nange sibitegeera, naye munnyambeko abaali batambuddeko. Ennyonyi ekkiriza ebiveera, era waliyo tiketi etabeerako migugu?